Forward Standard News njagala okutegeeza nti wano wendi kasasiro afuuse ekizibu eri abatuuze mu bifo ebimu. Oyinza okulowooza nti kiteezi yali wano. Kasasiro ono nga bw'omulaba tokyasobola kubeera nti olengera nnyumba emitala olw'okuba nti abantu bagenda mu maaso n'okubeera nti bamuyiwawo. Kyokka kasasiro ono njagala okutegeeza ali mu kibuga mu makkati, naye nga kiwali essaawa zino kyali kikoleddwa. Buno bulaawe buveera obuyitirivu ebitagambika obuliwo mu kaseera kano, era nga bw'obiraba nabyo kwegamba kasasiro ye obuveera kati mu kaseera kano bwe bwegiriisa. N'embuzi nazo ziizo nga bw'oziraba ebiseera ebisinga zitondoka bwe zifa olw'okubeera nti ziba ziridde obuveera. Ate nga kasasiro ono wuuyo mungi nga bw'omulaba. Kasasiro kwegamba afuuse ekizibu eri abantu mu bitundu ebimu. Emboozi eno ngenda kubeera nga ngibawa eya kasasiro eno okubeera nti mukuwulire wawaali kasasiro ono yatandika atya, baani abaagera mu maaso ne bamuleeta. Nga bw'olaba wano ye kasasiro ono, ekyamazima afuukidde abantu ekizibu nti kati kasasiro kwegamba ekiteezi. Tewali kifa kyanjawulo nnyo nga bw'olaba kasasiro w'ekiteezi yatta abantu, era nayo noono olulibwa olwo tomanya ng'enkuba etonnye n'abwato n'agenda maaso n'okulukuta natta abantu. Era gwe njagala okubuulira, njagala okutegeeza toyasobola kubeera nti olengera eri emitala n'emmotoka, kyokka bw'ekisinga okwewuunyisa nti ali mu makkati g'abantu era nga ali kumpi n'ekkubo, naye ng'ate ekisinga okwewuunyisa kisobola kulengera mmotoka saako ennyumba. Okuleka ennyumba nga yo mpanvu nnyo ebitagambika, bw'osobola okubeera nti olengera ennyumba eriwo. Kati nga bujja olaba eyo yiiyo osobola okubeera nga ogiraba kuba nti mpanvu, naye nga wetunuza wano wansi wajjudde mayumba, naye kyosobola kubeera nti olengera amayumba. Okuleka nga maze kubeera nti ntambulatambulako n'osobola okubeera nti olengera amayumba. Byonna emboozi wano ku Standard News tujja kubeera nga tugikutuusaako, era nkusaba beera steady, abantu bebagezaako okubeera nti bakumakuma kasasiro ono nga bw'omulaba wano ku Standard News.